Projan Media TV tusinzira wane Makerere okuba tubaweereza yonna gye muli abantu baffe abali e Dubai, abali mu Oman, abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, mukola omulimu gw'amaanyi okuba ku Projan Media TV. Mbateeredde story ya coronavirus, so musobola ogiraba ne mubaako ebintu ebimu bye mwegendereza kubanga yatuuse dda wano mu East Africa, akonfamingiddwa wali e Kenya. Kale osobola ogiyitamu n'ogira n'okomentinga. Nga nabagambye oba okomentinga ensi mw'oli ne nkutumirako okusinziira ku nsi yo. Kati nga mwana mulenzi mwana muwala Dorin Saudi Arabia we bali commentinga, Irene Zalwango we bali commentinga, Kakinina ye abeerako buli ssaawa, waliwo ono Logoste Amina we bali commentinga, Swaibu ali wali e Saudi Arabia, noonya ku bantu abalala wano abaana abeekumira ku Projan, waliwo ne Badda Lydia we bali kuba ku Projan Media TV. Yes, kankusuule direct mu story yaffe ey'olunaku olwaleero. Nina story gye nabawako eya Eddie Kenzo emabegako awo. Omukulu ono amawulire gaali gatambula ku social media nga bwe yalabiddwako, nga bwe kimanyiddwa nti asula ewa Maama Maya, Maama Maya Tracy Nabatanzi. Byayetoola ku social media era byamubuzaako ko naye emirembe, naye yabadde agenda mu Ivory Coast. Ayina omu ku ba reporters baffe gwe yakyatinze naye ng'agezaako umubuuza aclarifyinge ku eno ensonga. Ku eyo story nagibawa ya Eddie Kenzo baga kigambibwa nti yaleeta ono omukyala oba okugira ng'abeera naye olw'ensonga nti yali lonely mu eyo space we bamulekerawo nga talina muntu, talina wajyaddukira, nasalawo abeereko n'oyo omukyala Maama Maya. Naye kibadde kigambibwa nti omukulu Idris abadde asula ewuwe. Ekintu kyesisuubira nti kibadde kituufu kuba avuddeyo nakiclarifyinga, kubanga tuganye n'otuga nti omukyala ono yawasa, yafumbirwa era ayinayo n'abaana, so kiba kirukinga irresponsible y'ogenda mu eyo family n'abanga abayingirira, oba ogezaako kitegeera. So mukyatize n'agamba nti abantu mbaveeko, abantu bakreatinga story zaabwe, so temukitwala nti kikulu naye nga kyo tekisobola bbaawo kuba oli omukyala already mufumbo. Naye nange nga bwe nabasuubiza nga 28 ngenda bba mbalaga omukyala omutuufu. Ayina omukyala oba Munyarwanda oba wa Burundi eyo gwe yali agezaako awo otusuubiza nti tujja mwetegereza bulungi ku festival ye, naye nga aclarifyinze ensonga eyo era naffe nga we tuli. Ffe tukuleetera amawulire g'abaserebu gonna agabatuukako. Yes, oba libadde litya oba libadde litya ffe tulireeta, then ne tumala ne tuli followinga. Kati ng'eno story we twagifollowinze, so kati ze update ze tugezaako bbawa. Kubanga reporter waffe yambuuzizza naye I have been seeing rumors nti you went back to your ex-girlfriend Maama Maya, how true is this? Yazzeemu ekigambo kimu nti abantu baki baveeko, oba okitegeera. Kale ku Projan Media TV update zonna eziba zitambula mu ggwanga tujja batuzikutuusaako, naye nga weewale coronavirus. Commenting ensi mw'oli n'erinnya ly'ettuufu tusobole okuba nga tukutumirako. Weebale nnyo, likinga, subscribinga, yes, era commentinge.